Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri. Kakati tugenda kubanga butereevu twolekera okusaba okwakeseza obudde olunaku lw'eggulo overnight. Olukungaana lwaffe olwa Good Friday bwe lutyo lwakoleddwa mu studios era ng'abakkiriza bangi beggase ku basumba b'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International okusinziira ku maka gaabwe. Omusumba Bujjingo agamba nti abantu abagenda mu maaso n'okuba nga bafa mu mawanga ag'enjawulo kubanga Katonda akyaleseewo ekisa eky'okwenenya. Olunaku lwa Good Friday twali tuteekeddwa okubeera mu lukungaana gagadde ku Canaanland wabula olw'okwerinda ekirwadde kya COVID-19 olukungaana lwayimirizibwa wabula nga lwabadde ku mukutu ogwa Salt Media okwetooloola ensi yonna. Okusinziira ku mikutu gya Salt Media, abantu abasuwa mu bukadde n'obukadde okwetooloola ensi yonna babadde ku mukutu guno ate abalala mu mayumba gaabwe nga bwe beegayirira Omutonzi. Kyandibadde kitolwa leero omusajja ayitibwa Kaboggoza yatuwa ebyuma bya bukaddaana n'okusoba ebyali birina okuba ku Good Friday. Abasumba mbadde njogera ne bagati temufaayo, ekyandibaddewo yandibadde Katonda. Ne leero Katonda waali abandibadde bagenza mu bifo eby'okukyakaliramu abatandituwadde attention bonna we twogerera kati bagenda tuwa attention. Omusumba Bujjingo akkaatiriza ku nsonga y'abasumba abasolooza ensimbi mu kaseera kano okuyitira ku mikutu gimugatta bantu ne bayita ekimu eky'ekkumi kyagambye nti tekyandibadde kirungi okukaka abakkiriza okuwaayo mu kiseera kino. I don't think that at a moment like this, from its beginning up to when it will end, that Jesus would mind about tithes and offerings. Sente z'amakanisa zikola ku biruzi za church kiva ku kiba n'abasajja abaportrayinga ng'abasajja ba Katonda era ne balabika ng'abali ku mazima era nga basobola n'okuvumirira abana bonna ne bambala amasuuti ne bagenda ne mu State House ne bagenda buli wantu wonna ne bapozinga okubeera abasajja ba Katonda obutategeera sound doctrine. Mu ngeri yamu yagattiddwako Omusumba Francis Mutaawe n'Omusumba Serwadda Kasaayi ne bavumirira abasumba okunyaga ebyemu bya 10 mu kiseera kino ne bannyonnyola wa awatuufu ekiweebwayo we kirina okulaga. Mu kaseera kano ng'abantu bakaaba ebyammwe ebitukwatako be bafe abalaba omusana okubanga mu kifo ky'okwolesa the passion of Christ ate mwolesa obubbi obw'enkukunala ne bwe muli tukyawa emirundi emeka tugenda kwogeranga amazima. Ekimu eky'ekkumi kigenda mu kkanisa omuntu gy'asabiramu tebakiweereza ku TV. Ekimu eky'ekkumi tekiva ku looni, ekimu eky'ekkumi tekiva ku sente zonna z'otuuzeeyo. Ekimu eky'ekkumi oba otuuze emitwalo 10 naye nga kuliko amagoba gagumu kitundu ng'ate n'amagoba g'ogumu ekitundu okozesezaako 6 kitegeeza nti oyinawo 9 akenda ke kavaako ekimu ky'ekkumi. Omusumba Bujjingo agambye nti okusinziira ku muwendo gw'abantu abafa mu Amerika, Katonda akyatadde ekisa ku Uganda n'ategeeza nti kano kandibadde kaseera kakwenenya. Ffe Uganda Katonda atwagala nti mu Uganda osobola okunoonya ebijja by'abajjajjaabo n'ebyabajjajjaabo abalala n'ebyabazaddebo osobola okulaga abantu bo bagalamidde. Naye mu mawanga g'e Bulaaya si bwe kiri. Kati ate bongeddeko ekirala nti olina kugenda ku ntaana erimu abantu 5 ng'otebereza nti owo ali owo. Ekyo twandibadde kubanga tefu abasumba tuli informed nnyo. Twandibadde tukiraba ne tugamba naye bannange ekyo tukiziyiza tutya obutajja wano kubanga tekyagala ssente, abafudde balina ssente. Abasumba okuli Victor Francis Mutaawe ne Serwadda Kasaayi bategeezezza nti amazuukira gano ag'omulundi guno ga njawulo ku ge tuzze tujaguza era Katonda agenda kuzuukusa ebyo ebyali byalema. Gano amazuukira ga njawulo gw'oteekwa okuba n'enjawulo newankubadde ng'oli mu mbeera efaanana etya, newankubadde baakugambye biki, newankubadde oli otya, waliwo okuzuukira nga tujjukira amazuukira eyazuukiza Laazaalo ogenda kuzuukira. Era eno sizoni y'amazuukira g'omulundi guno yanjawulo nnyo, kitegeeza nti n'obujulizi bw'ereeta gyo bwa njawulo nnyo. Kye tunaafuna mu sizoni eno tukibulirako n'abaana baffe nti waaliwo sizoni wetwakwata Easter amayumba gaffe netwalaba Katonda okusinga twatumulabi. Mukama bampera. Mu kusaba kuno bangi batudde obulokozi nga bayita ku mukutu gwa Salt Media. Emirimu gyo gibereko amaanyi ag'okuzuukira, obulamu bwo bubereko amaanyi ag'okuzuukira. Bya Godfrey Tumwebaze ne Bwire Moses, Salt TV Omunnyo.